Webukeeredde ng'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku kkanisa ya Gaba Community nga kkooti eteekateeka okuwa ensala yayo misango gy'obutemu egivunaanibwa Christopher Okello Onyumu agambibwa okusanjaga abaana bana ku kifo ekirabirira abaana ki Gaba Early Childhood Development Center ku ntandikwa y'omwezi guno. Abasirikale okuli poliisi n'amagye badde balawuna ekitundu kyonna so nga abalala babadde bagumbye embizimbe. Waliwo emisanvu egiteereddwa ku kkubo erituuka mu kibangirizi ky'ekkanisa eno nga wano we watuula kkooti era ng'obwedda abagiyingira basooka kwekenneenyezebwa ng'atalina kkaadi abadde takkirizibwa kuyingira wabula nga kino kirese bangi nga bakukkuluma nga zikunukiriza okuwera ssaawa 3:30 Okello atuusiddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Ku ssaawa 5:30 omulamuzi Alice Komuwanja atuuse okuwa ensala ya kkooti eno emaze kumpi ssabbiiti 3 ng'ewulira omusango guno. Okwawukanako ne bulijjo leero Okello aleeteddwa ng'asibiddwa emikono n'amagulu. Omulamuzi Alice Komuwanja yasose kuddamu kusomera Okello emisango ena egimuvunaanibwa nga gyonna gya butemu. Person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kkooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango ogw'okutta Keisha Agenoroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. Oluvannyuma omulamuzi asomye obujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi wakati mu kuwulira omusango guno. Ono ensalawo yagyesigamizza ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi omwali ebifaananyi ebyakwatibwa kamera z'oku nguudo ezaalambika entambula y'Okello okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi lumu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 we yakolera obutemu buno, n'ekyokuba nti ono yasangibwa mu kifo ewazibwa omusango mu kaseera abaana bwe battibwa tekimwejjeereza kukola butemu buno. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. The death penalty is the maximum. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso abamu ku bazadde batendewaliddwa era nga baggiddwawo ng'amaziga gabayitamu. Obujulizi obulala obwaleetebwa oludda oluwaabi kwe kuba nti Okello yali anoonyereza ku ngeri akabinja k'abatujju ka ICC gye kakolamu emirimu gyako naddala mu kutemula abantu, kyokka nga kyazuulwa nti okutemula abaana kwatwala eddakiika 7 zokka. Omulamuzi kyagambye nti kirina okuba nga kyakolebwa omuntu alina obukugu obw'ekitalo nga n'ebifo ebyasalwa bye bisinga okuba eby'obulabe ku muntu. The summary of his submission was that the offense was committed in a very cruel manner. The injuries that were, or the children sustained, were indeed grave. They were attacked from their safest place, and the person who attacked them was fit to be their father, and instead of protecting them, he ategeezezza ng'Okello mu kwewozaako kwe bw'ateegaana kyakutta baana kyokka nga kye yeegaana kwe kuba nti teyakikola mu bugenderevu. Omulamuzi Komuwanja asambazza ebyogerwa nti Okello yali atawaanyizibwa obwongo mu kaseera bwe yaddiza omusango. Agamba nti mpawo obujulizi bwonna bwaleetebwa mu kkooti nga bwoleka ng'omuvunaanwa bwe yalina ekizibu ku bwongo nga ne muganda we bwe yajja yalemererwa okumatiza kkooti ng'ono bwe yali atawaanyizibwa obwongo nga kino kyayogerwa muvunaanwa yekka kyokka nga naye yali talina bujulizi ku kye yali ayogerako era nga ye yekka ye yategeeza kkooti nti yali tali mu mbeera ze mu kaseera we yaddiza omusango. Mu ngeri y'emu omulamuzi era yeesigamye ku ngeri Christopher Okello gye yali akwesaamu essimu, okuli emboozi ze yali anyumya ne yampangisa emmotoka, okunoonya ennyumba ekyanja, okutambula n'ensimbi ng'ayita mu bbanka, nga bino byonna byali bikolebwa byalaga butereevu nti ono yali ategeera bulungi. Mu bajulizi bonna Okello be yaleeta tekwali muzadde we n'omu newankubadde nga bano bakyali balamu era nga bawangaalira mu kibuga Kampala. Kkooti kyegamba nti bano waakiri bandimuweereddeko obujulizi nti yalina ekirwadde ky'obwongo nga yeesigama ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi n'abawabuzi oba bayite bakoota assessors. Omulamuzi Komuwanja asingisizza Okello emisango ena nga gino gyonna gyekuusa ku butemu. Okusinziira ku tteeka omuntu asingiziddwa omusango gw'obutemu naye alina kuwanikibwa kalabba wabula nga mu Uganda ekibonerezo kino kyaggyibwawo nga tannamuwa kibonerezo. Omulamuzi Komuwanja yasose kuwa Okello mukisa okubeerako ne kyayogera wabula ng'ono agaanye okubako ne kyanyega. No, my lord, you don't even want to apologize to Uganda. Should I take it that you don't have anything to say?
Yes, my lord. I don't have anything to say. Wano omulamuzi K'Omuwangi wasinzidde n'amuwa ekibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba. Okello asindikiddwa mu kkomera e Luzira gy'agenda okukolera ekibonerezo kye. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.